n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Robert Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire mu kino ekyasa kya 21 tulina ne tekinologiya ebizungirizi tubivuga smartphone ne mu byalo zaatuuka dda tulinawo emmotoka ez'envuga zokka era kigambibwa nti n'abantu abatambula bali mu kukolebwa nga 17 Maayi lunaku lwe tukusa olunaku lwa tekinologiya era mu luno olulaga tujaganya ku lw'enkulaakulana mu tekinologiya mu nsi yonna nga n'Afirika tesosoddwa abakyala mukaaga bannatekinologiya bakoze erinnya mu lukuŋŋaana lwa World Economic Forum of Africa olwatudde mu South Africa namba emu ku lukalala ye Darlene Mackenzies akwatireko bannyini bizinesi n'abasuubuzi ba zi bizinesi entonotono okufuna bamusiga nsimbi namba 2 ye Aisha Pando wa Strip South Project ng'ono yafunira abakozi b'awaka 3 emirimu kino kyali kyangu nnyo ng'ogenda bugenzi ku website n'okubeera omukozi gwe weetaaganga ebibyo biwedde namba 3 ye Angel Adelaja owa Fresh Direct Nigeria bano batandikewo faamu ey'enjawulo nga balina ebiterekebwamu emmere bakuyamba okufuna amakungula amalungi bakuyamba obutakuluusanya ttaka ewamu n'okukendeeza okugula ebivaavava okuva ebunaayira namba 4 ye Temi Giwa Tubosan alina Life Bank nga bano bakozesa enkola ya tekinologiya okuyamba okufuna omusaayi ewamu n'okulaba nti abagwetaaga gubatuukako mu budde okutegeka abagoba omusaayi ewamu n'okugufuna mu ngeri entuufu namba 5 ye Esther Karerwa ng'ono waffe yennyini omunayuganda ng'era yebwonga emabega Aquarians eno software eyamba bamufuna mpola nga bakozesa tekinologiya okukwatagana n'abasuubuzi abaguzi ewatali kiyungirizi yenna namba 6 ye Munnakenya Charity Wanjiko wa Stress Energy ng'ono alina kye yakozeewo mu kuyamba okufuna ebikozesebwa eby'amaanyi g'enjuba ku bbeeyi ensaamusaamu eri amaka gabyetaaga ng'era bino biwangaazi Newsbeat tuyozaayoza abakyala bannatekinologiya olw'omulimu guno omusufu gwe mukozeewo Shiba, ate owandiika biki ebyo? Nina plani njagala kubeera astronaut. Kansubire nawe oli ku mulamwa. Kanyongeremu ku bukodyo bwa math kuba ndowooza nsobola. Ekyo kirungi era nkukkiririzaamu. Era waliyo n'abakyala abalala bannatekinologiya abaakola n'amaanyi ne bawangula. Jangu nkulage. Maama, tulaze waninga aloota. Wano tuli mu NASA, ekitongole ekikwasaganya eby'omuwengula. Bano abakyala baali bakola mu kino ekitongole ng'oluusi bafuna okusoomoozebwa. Catherine Johnson, Dorothy Vaughan ne Mary Jackson be bakyala abaali bakwasaganya eby'okubala mu NASA. Bayamba nnyo ba astronaut okwetooloola amakubo agali mu bwengula era bayambira ddala bano abasajja okutuuka ku mwezi ekiraga nti baali basuffu nnyo. Kano kafirimu ke bayita Hidden Figures wali okalabyeko. Eno firimu yawangula Academy Awards 3 n'ebifaananyi ebyalimu bye byasinga. Ogamba eno firimu ng'abakyala baddugavu bakolanga kompyuta mu mbeera ey'okusosolwa. Yeyo yennyini baakola n'amaanyi okulabwawo naye oluvannyuma baafuna obwenkanya n'okukuzibwa. Mary Jackson yalina diguri mu math ne physical science ng'era yali ayagala kweyongerayo kusoma kufuuka injiniya naye yafuna okusosolwa ekyamunyigiriza mu bulamu bwe. Bw'atyo yayigira ku mikwano gye Magulu Meeru oluvannyuma n'afuuka omukyala kaddugala eyasooka okuba injiniya mu NASA. Bano abakyala abaddugavu baakola n'amaanyi okubako kye balagawo naye weeyongera okukola n'amaanyi wandifuuka nga bo. Tekinologiya wa robot yaliko we twogerera goberera omusasi waffe MC Roy ng'akutuusaako amaso okuva mu tekinologiya. Ekitongole okuva mu nsi ya South Korea kye bayita E3 Empower Africa kyatandikawo emisono gya robot mu nsi ya Tanzania omwaka guno nga gwakatandika nga kitunuulidde amasomero agalina abayizi abatafunanga mukisa kukozesa kompyuta era nga kyatandikidde ku bayizi 3 mu masomero 2 mu kibuga kya Arusha nga batendekewa kukola robot ezitambuza ebintu ezeera enguudo n'ezirabula ku bubenje bonna. Gracious Ephraim y'omu ku bayizi abaganyuddwa mu misomo gya robot nga yazimba robot esobola okutambula okwogera n'okukyusa omutwe ng'akozesa akuuma ka remote. Akuuma ka kalimagezi ke bayita memory card kwe kugenda amaloboozi robot eno geekozesa era ng'esobola okuddamu ebibuuzo ebimu awamu n'okuyimba ekyewuunyisa. Ephraim yazimba robot eno ng'akozesa waya ebikebe n'ebyuma eby'enjawulo nga kw'otadde n'omukebe gwa geometry set ne memory card nga yeekola ng'obwongo. Eno robot ekozesa amaanyi g'enjuba yatwala $89 okugizimba era ng'okugimaliriza kwatwalira Ephraim omwaka mulamba. Eno projekiti eyakazibwako erinnya lya Robotic Camp efuuse ya mugaso nnyo eri eggwanga lya Tanzania eriri mu kaweefube w'okuzimba amakolero okusobola okutuuka ku nkulaakulana ng'era lyesigamye ku bavubuka nga Ephraim okutuukiriza omulamwa. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Oyo abadde MC Loy n'amawulire gaffe ku ngoma mukebereko ku mutimbagano b'oyagala okumweyongeza. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuulowuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladies Like
gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma 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 goberera engoma